Amawulire ge tutandise nago si malungi. Ffenna twongera okuba nti nate tusabira omubaka wa paalamenti akiikirira abantu b'Ebbaale. Twogera ku Honorable Charles Tebandeke gw'oli mu kuba nti nate olaba awo mu katambi ako. Embeera gy'alimu si nnungi. Ono nno kigambibwa mbunno yafuna oba yakosebwa ab'ebyokwerinda we baali nga bali mu disitulikiti y'e Kayunga mu kavuyo ate akaaliwo bwe bityo nate we biri erudda eyo. Twongere okuba nti nno tumusabira Honorable Charles Tebandeke embeera yeeyo bambi gy'alimu ate etali nnungi. Subscribinga, likinga, lekawo obubaka bwawo mu comment section. Fenna tubere nga ate tuyozaayoza Spice Diana kwossa ne Shiba akalungi. Jjukira nti bano babadde ebbanga ddene nga balina obutakkaanya bwabwe wabula beesanze mu kifo kimu era buli omu n'abeera ng'ate abongako munne nga w'oli mu kuba nti nate olaba awo. Ttiimu Shiba muyogeyoge ate ne ttiimu Spice Diana muyogeyoge. Hi Shiba. Mu mawulire amalala munnange ekikonde kya chicken kwossa ne shawa kyawedde nga w'oli mu kuba nti nate olaba akatambi ako. Shawa nno yaggunze chicken naye gye byaggweredde munnange ng'ate chicken awangudde ye yawangudde munnange ate ebikonde ebyabaddewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga w'oli mu kuba nti nate olaba akatambi ako katubeere nga tukakuwa. Tubeere nga ate tugendako mu lutalo lwa Chosen Becky ne mujjawe. Lwo lukyagendera ddala mu maaso era waliwo abali ttiimu Rashida ate era waliwo abali ttiimu Chosen Becky. Kaakati nno munnange oluvannyuma lwa Shadia wa Kyagulanyi okuvaayo n'abeera ng'alabula mujja wa Chosen Becky ng'amugamba nti akomye okukola challenge mu nnyimba za munne mu ngeri y'okuba nga amuprovokinga. Kino nno kyanyiziza mujja wa Chosen Becky. Ono nno yavuddeyo n'alyoka agamba nti waliwo eyamugambye nti bambi weesonyiwe essimu ofune ku mirembe kubanga ekituufu kiri nti Ssekajja ye baamutwala. Rashida yavuddeyo n'atukakasa n'alyoka agamba nti ye munnange alaba Ssekajja buli lunaku. Era n'alyoka amugamba nti tabanga alaba muzimu. Rashida yavuddeyo n'alumya ttiimu Chosen Becky. Yabagambye nti nno omwami we oba eyali omwami we Ssekajja mbu amulaba buli lunaku amulaba pozi nga baagala kugamba nti alaba muzimu. Bano beeraba anti jjukira beeyinamu n'omwana sina mwana abaana kati mwami Ssekajja alina okugenda okulaba ku baana naye ku security ya Chosen Becky. Naye kale ye bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka atukakasa nti munnange beeraba ne Professor Ssekajja era n'avaayo n'abeera ng'alumba Shadia wa Kyagulanyi
Yavuddeyo n'alyoka amugamba Shadia nkulinze onvume ojja kumanya Tanzania kyeki ojjako makunze okumanyira abantu okitegeera mbu weefudde wa kitalo darling mwagaagamwa Rashida nabagambako nti Rashida yeefuula omusirise naye alayika si mwangu kaakati no munnange yavuddeyo n'alyoka agamba yavuddeyo n'alyoka agamba Shadia nti amunoonyezaako likes naye ajja kubeera ng'azifuna n'alyoka amugamba nti alina fake accounts nnyingi nnyo ne wanaamublockinga era munnanga ajja kubeera ng'amulumba mu fake accounts okitegeera bwe bityo nate we biri erudde eyo Rashida atabuse yavuddeyo n'abeera ng'ateekayo munnange n'akatambi akasinze okuba nti nate kanyiiza Shadia awa Kyagulanyi akatambi twagala tubeere ng'ate munnange tukakuwa obeere ng'okalaba kye yamukoze yavuddeyo n'alyoka agamba nti bannayuganda oyo yeefuula omugenzi mbu yabadde asindikira message mbu teri mulala alumirirwa nga talina kigendererwa mbu Shadia wa Kyagulanyi ye yasindika message ng'azisindikira Ssekajja era ye yasindika n'ekifaananyi mbu eky'omugenzi bwe bityo nate we biri kaakati ne Shadia wa Kyagulanyi ayanukudde avuddeyo n'agamba Chosen Becky nti nno ono mujja we ye ali emabega w'okuba nti nate asindika ebifaananyi era mbu yavuddeyo ne yeewaako obujulizi nti ayogera ne Ssekajja bw'atyo munnange Shadia waavuddeyo n'alyoka agamba mbwera ono mujja wa Chosen Becky mbwaloga Chosen Becky bannange olutalo ddo lutabuse naye era Shadia awadde mujja wa Chosen Becky amagezi n'amugamba nti yeesonyiwe Ssekajja kubanga talisobola kumuddira n'omulonde n'ogumu katubikuwe Rashida mukyala wa Ssekajja nze omu ku bantu abasooka okukuyuwiraho omubiri ati fasting amanyi otegeera era n'essente zaakuweebwa mama Fina ku live ya Desh n'alibanga nakirinamu omukono ogusaba abantu bakuyambira bakubeererewo ku lw'ensonga nze missoni yange yali nti bakuteekemu ezo ssente ogende ebweru nga saagala osigale Uganda kuba nze Uganda ngimanyi nga te ne heartbreak ngimanyi nti omuntu gw'oli naye mu heartbreak munene kkiriza obagana Chosen Becky munene okitegeera nyengamba mama Fina era ne tumusaba ewa Desh akuwe ssente ofune ky'ozzaako ne video gye ziri ng'azikola ku akawunti yange nga ngamba asobola akuyambe nze nga njagala omuvinge ono weesonyiwa omusajja kuba toddaawo n'olowooza nti Ssekajja asobola okukuddira tokirowooza nako yadde ne bw'onoogenda ebwamba nti ongambye mbu gwe eddagala olijja Tanzania obudde obumalidde nnyo mu ddogo era kantwala akakisa kano okutegeeza nti teri ddogo Isirayiri teri mulogo yawangula pozi ng'okoze essabo okoledde video n'ombika nti nfudde n'enkublookinga ku lw'ensonga nze nawe siraba kituyombya sikumanyi tomanyi okitegeera n'ojja mu inbox yange n'ongamba mbu gwasindikira Chosen Becky message eyo post saagadde gipostinga ku lw'ensonga nga bayinza ate ogizimbulukusa n'okomawo omulundi gw'okubiri era mu fake account n'ongamba olina account nyingi ne bwe nakublockinga ojazireeta ozimaleyo ate buli account gy'ogira mu inbox yange oteekako business y'ebyo ebizinazina by'otunda okutegeera nti account ezo zizo wakajja mu inbox yange emirundi ng'esatu kyova olaba nkubye screenshot ne nkupostinga nga ndaba onsukulumyeko okitegeera okoze post n'ogamba nze nfudde nesikuddamu nengamba osanga byenkwogeddeko bikuyisiza bubi kwe kusalawo mbike nange nenkublockinga osigale gy'oli nange nsigale gyendi naye era still okomyewo emirundi esatu mu fake account ez'enjawulo n'oteekako ebigambo ebitegeeza mbu simanyi mbu mwe mulina abasawo e Tanzania abasawo baali luddawa nga bakutwalako omusajja osula ku video call na bino bisekadame bitalina next nga naawondeekaanira osula weesonseka ngalo ye ng'okyayima gwe ku bizibu by'olina wetuze ku musajja olowooza oyo omusajja singa yali wakukuwasa yali kuwasiza before nga tana meetinga Chosen Becky twali ewakaba ewa Desh ne bakubuuza omusajja oyo okukyawa yakuleka mu maka gammwe n'ogamba obeera wa sister wo kennyini nga tokakiddwa n'otulaga ne woosula mu ddwaliro lya sister wo naye nkubuuza okola obusawo wabusoma n'ogamba toli musawo wabula osula mu ddwaliro kitegeeza omusajja ono yagenda okuwasa Chosen Becky nga just akuzaalamu bana naye nga teyakuwasa
Ochegera newe banku wadde ekitibwa kyo ne ku blocking nga saagala nsonga zino zigaziwa ate gwe nosigala nga okolera video ng'onumba ne mu inbox simanyi ky'oba otegeeza banange muligo okumuvinga on eddagala lyoka ery'omuntu okumuvinga on olina kugwa mu laavu mpya either omuntu omwagala oba tomwagala naawe n'omweyambululiramu period olina kufuna muntu awo gw'otomera oba omwagala oba tomwagala naawe omweyambululiremu bwe birikwatayo ne mugenda mu maaso alihamudulira bwe birigaana nga weeyongerayo tolina bw'ogenda kuhiringa nga weekumidde mu bwasingo ne bali ba blocking ebyo by'okuweereza ebifaananyi anti ongambye mbugo yaweereza Chosen Beki ebifaananyi ne nkubuuza wali omugamba ki mbu yatwala bbaawo yali yakuwasa imagine omusajja yakuzalamu abaana babiri ng'obeera wamwe ku lujja si nti bw'oba nnyimba laga ennyumba wali obeera n'essekajja laga ennyumba gye wali obeeramu n'essekajja bwe mba nimba gwe kanyini si gwe yabyogera nga tuli mu kusabira obuyambi ne nkugamba genda ebweru mu mutima mulungi konze tojja kusobola competinga na Chosen Beki ekisooka muyimbi oli serebu ate Chosen Beki tagenda akera ku makyakwanu akugambye ekintu kiri kimu nti ogenda kujjawo connection wakati w'abaana bo ne taata waabwe nga tokyamwetaagira ddala kkiriza obagaana kuba alina okuwa obuyambi alina okuwa fiizi w'abaana naye nkugamba lekera otula muki mu saawundi z'oli ng'ayogera leka abantu bonna bazituulemu naye gwe bireke bijja kunyiiza taata w'abaana bo alowooze nti oyiikiriza mukazi we omusajja ali mu laavu gwe nga tawulira nga tafugika woba wafuna chansi ng'olina enamba ya bbaawo ng'akuyisizaako obuyambi n'okumubuulira abaana nga bwe bali kati ate siraba nsonga lwaki okwata ebifaananyi by'abaafa n'obisindikira bbaawo ng'oli mu kumukwana kati okwana waaki munnange Chosen Beki Rashida yakuweereza obubaka bw'omukwano ng'akwana bbaawo teri singo maazi akwana mwami we Rashida kuba byonna abimpeereza mu inbox natuuka n'okungamba nti alina namba nnyingi za WhatsApp kosa ne fake account mpitirivu atuusa n'okungamba mbulumu yakolako ode oyo Amiri sorry abamuyitani omwami wa Chosen ono ow'empeta yani sekajja embu yakolako ne order n'atagula nga just yamutawaanya butawaanya mu bufunze kisekajja tolina muntu akwata masimu g'abakasitoma iyi bizinesi yonganira obutabeera na mwana akwata masimu g'abakasitoma bizinesi yonga nnene nnyo bakyala omusajja bw'aba yakuzaaliramu wamwe ku lujja n'atuuka n'okuwasa nga takuwasiza kitegeeza yali akukozesa wali owooma nnyo abantu abamu muwooma nnyo ne muleetera abantu okulowooza nti bwebana abasse ewaka bajja kubeera ku bunkeke sinakindi mujja kubalwaza sukaali omuntu awooma tawasika era kyova olaba ebiseera ebisinga abaami abo babaweereza meseji nga babagamba nti sisobola kukwesonyiwa olw'obuwoomi bw'oliko mwasukkuluma ku kuwooma mwasuuka ku bannammwe muwooma nnyo kyova olaba abasajja bagaana okubawasa ne bawasa bano be baakalaba naye nze gw'oliko simanyi ngenda kukutta simanyi tolina by'ogenda kunzita amaanyi amangi g'oyagala okuteekamu ng'ogenda Tanzania kundoga noonya ekiddako funa passport ejene ku University of Understanding tukole bw'oba omusajja akubuza ow'okuhiringiramu jangu eno tukuute emizi gy'abawalabu bano bali eno bahiringa dda fiizi w'abaana basasulira mu budde bajja babwe baba blockinga tolina bw'ogenda kuhiringa ng'omuntu oli mumulaba buli lunaku ku fooyo weena weemazeeko emirembe oli awo otunulanga byawongo watuuka n'okufeekinga mbu waliwo omusajja simanyi akupropose nze mbu olumya oli gw'olumya no nga yawona ebintu bya taata w'abaana tewali sukaali omuvumu omusajja amwekuba ku mubiri kati yamwetimbye oluba owanika omukono nga balaba linnya lya Chosen Beki bwagugira bw'ati nga balaba linnya lya Chosen Beki naye manyi heartbreak ng'oli nga mujja omugagga nze nakuwa amagezi naye nkugamba muganda wange akasente kano ke bakusondedde toddanemu ebyo kati mama Fina yakugamba agenda ayiga enviiri ziriwa ze wayiga enviiri tewaziyiga oba oli mu kaduuka kaniko oli mu kupostinga mbu mutunda engoye imagine bulijjo opostinga wamaze kukola ki kulumba Chosen Beki kuweereza bifaananyi by'abafu olyoka atoddemu okutrendinga nze mbadde sikyakulaba guma bibaawo omusajja baamutwala nze kinakugambye ekintu kiri kimu nti ogenda kujjawo connection wakati w'abaana bo ne taata waabwe nga tokyamwetaagira ddala kkiriza obagaana kuba alina okuwa obuyambi
alina okuwa fiizi w'abaana naye okugamba lekera otula muki mu saawundi z'oli ng'ayogera leka abantu bonna bazituulemu naye gwe bireke. Bwe tweyongerayo omubaka munnange wa paalamenti munnakibiina kya Nuupu Mulyanyama bwe yayimusa okwogera munnange yaleese ensonga esinga okuba nti neerabika yeefuuse ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda. Yagambye nti nno gavumenti ekendeeze ku budde obuweebwa oba obwateekebwawo okuba nti naate balongoosa eggwanga. Mbwe essaawa 3 ezaateekebwawo mbu nnyingi nnyo bakendeeze nti at least zibeere oba ebeere essaawa 1 yokka. Mbu mu mwezi omulamba essaawa 3 nnyingi nnyo okuba nti nno ze ziteekebwawo okulongoosa eggwanga. Naye banno obwedda bamusekerera. Akatambi kaakano simanyi oba ensonga y'ogiwagira oba nedda naye ye agamba mu mwezi omulamba essaawa 3 ezaateekebwawo mu kulongoosa mbu nnyingi bakendeeze ebeere essaawa 1. Keeping Uganda clean, but it is a economic pain is our traders, travelers, for the exercise to being driven or drive for 4 hours. Right on Speaker, to avoid that for our traders, let's be with 1 hour, it is enough for our special noble cause for keeping Uganda clean. But our traders, the social service, our people in the city, the community are suffering on daily bread. Thank you, Right Honorable Speaker. Senga Asidi Wuna avuddeyo. Avudde mu mbeera n'abeera ng'ate atabukidde ani atabukidde Mirembe. Jjukira nti nno Mirembe ebbanga ddene asirise ne bwe baavaayo ne balumba maama we era yasirika. Kakati Senga Asidi alina ky'agamba wano. Kana akantu mukasaliremu Mirembe. If a person has been working with you, ne tuwulira mu matu gaffe nti wamuwola ssente n'atakusasula wabeerawo ensonga lwaki we have had that. Owulidde n'olw'ensonga eyo if we say nti bw'owulira ku media abasenga Asidi baani nga bagamba nti wawola gundi ssente bwe kibeera kifu jangu okyogereko. Mirembe lekerawo tulekera entalo zo nga bagamba mbu nno tuwayiriza baki balabebo. Owulidde gwe Irene gwe that is the same way najja ne nkuvumira wano Subi nga ngamba abantu that woman is fake. Owulira ne banvuma. Today we are here on the same person. Owulira today we are here on the same person. Actually people think otusasula gwe Mirembe. Abantu abalowooza mbu Irene Sebo atusasula. People think otusasula. Owulira twajja wano nga fulufiga n'ayomba n'agamba lwaki mwagala omwana asigalemu bufumbo nga omusajja amukulusanya up to okumuabusinga sexually. Ne bagamba tulimba ne bagamba fulufiga alimba. Olwaleero naba playing the audio nga ne Subi akyogera. Owulira nga ne Subi akyogera. Owulira temukikola ekyo. Era gwe Mirembe bwe wabeerangawo obujulizi nga tuvuma omuntu butuwe. Owulira gwe tukwata obujulizi obutuwe. Gw'obadde okimanyi nze okutandikira ddala okubeera ku sayidi ya Mirembe nawuliranga ebintu nga ngata 1 inside people naye nga oyo omwana tasobola kukuwa wadde omuniyo. Gwe Mirembe
wabeerangawo olutala abantu nga they are saying gundi akoze bwati tuwe proof tosobola wadde okuwa omunwe ogwa evidence netuddawo waneno najja nenjogera ku ssubi ne bagamba era nze mpalanya mikwano gy'oli wololo etc xyz we are here today we are here over the same thing. Tamala emirundi Junior Akoyo okumutiisatiisa jjukira nti nno Ajat Namyalo yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno Junior yaddako okuba nti naate asibibwa. Kaakati Junior naye amwanukudde. Buli ayagala okunsiba nsula kyengera. Gwe totawana. Woba owulira oyagala kunsiba. Please. Ndi kyengera ewange. I'm at my residence. Saagala bintu bya kuntiisatiisa. Nkiddamu ogusemba. Buli yeowulira nti oyagala kunsiba. Ndi wange ekyengera. Osobola n'okunkima kati. Era nja kugenda ku poliisi ne balooya bange with people who believe in me. Ebyo nabyo bigwe. Nebya Juliet Zawede byaggwa. Ndoza kati musule bulungi. Tebiwedde. Kanziremu speech yange y'olwala. Buli wala anga nzijeyo ekifaananyi kino. Ng'omanya siina budde. Guys, siina budde bw'abantu banvuma. Oli waddembe okunvuma, oli waddembe okunjogerako ddembe lyo. It's all right. Era siina buzibu na muntu ayagala kunsiba. Eryo nalyo ddembe lyo. Naye nze His Excellency President Museveni yampandiikira ebbaluwa namulaba yagamba tulwanise enguzi. We fight corruption. So bane tulwanise enguzi. Let us fight corruption. Tulwanise enguzi. Fwe mu PRO tuli mu kulwanisa nguzi. Mwamuli ayo muyomba. Mugira muyomba. Muzunga ku mapolisi muyomba mweswaza. Guys, let us grow up. Tukule. Let us grow up. Tuli bantu bakulu. Ebintu byokwevuma ebyokwewemula President Museveni takyabyagala. General Muhoozi tabyagala. Ebintu byokuzunga ku mapolisi ne musiba mubiveemu. Mujje tulwanise enguzi. Nze ne mukulwanisa nguzi. So buli agala okunvuma sijja kuddamu. Se sina budde buddamu bantu. Ati munnoonyaako masannyalaze sikyagagaba. Junior sikyagaba masannyalaze. Wadde voloti yemu sijja gibawa. I'm busy. Ndi busy. Mukitegedde ndowooza kati live ne bweggwera wano. Ndi busy. Ndi mu kulwanisa nguzi guys. Siina budde bw'abantu. Oba njogeddeko sijja kuddamu. Tukole ebitutwala mu maaso. Tulina ebyokuyombera ku social media tebikyanyuma. Bintu byokwewemula tuli bantu bakulu. Let us respect each other. Just twewe ekitiibwa. Fenna Uganda etumala. Ate fenna president atumanyi. So tubeere eyo noloza amanyi gwe weka. We all know him. So just to kakane, we do work. Life moves on. Obulamu butambule. So nze muna enkola bintwala maaso. Sina budde bwa ntalo. Emirimu nafuna nampa. So aba patriotic of Uganda PLU nziramu nebaza nnyo kadi yange entuuseeko
era Sekuritale General nkwebaza kadi yange ntuuseeko nebaza nnyo General Muhoozi CDF mwebali kunzikiririzaamu emirimu tugikola ffe tuli mu kukola mirimu ng'oli eyo oli ku junior ebyo mubiveemu. Let us grow up. Sikyalina budde bwa kwevuma wamazaayo ebbaluwa zange naye ennaku zino abantu obalagako bulazi ne bategeera nti junior kati yakula. I grew up. Gola akyabeera mu ntalo nze ndiwo kuwuliriza. Nze omulimu gwange gwakuleeta abantu n'empulira n'enseka. Wadde nga Kisa kya Mukama yavuddeyo n'alyoka agamba nti Tamale Emirundi Junior naye ali ku lisiti y'abo abagenda okusibibwa, ate Ajati Namyalo we yavuddeyo n'alyoka agamba nti n'agenda kusiba Tamale Emirundi Junior, kaakati Kisa kya Mukama avuddeyo n'abeera ng'agamba nti tajja mmukwatako. Agambye nti naye nze ndabanga Junior gwe bali mu kuteeka mu katego. Naye munnange ono avuddeyo n'alyoka agamba nti tajja kumukwatako. Era bingi byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku Ajati Namyalo. Jjukira nti Kisa kya Mukama ne Ajati Namyalo tebazikwasa. Nga bwagenda otukwata. Namyalo yaani? Ewaffe waliwo ekiwala kye bayita Namyalo kyazaala Mawube. Ewaffe Egomba waliwo ekiwala bakiyita Namyalo, kati Namyalo kigwoyogerako, njagala oyogere ku bannamyalo bemmanyi. Wali awo omukyala yakutte Tulida nange anonya kunkwata sebo tuddukiddewo. Kankugambe Junior ebigambo bino. Waliwo gemmanyi bw'oyita Nansereko. Omanyi omuntu okwegaana kitaawe nga mulamu we bamuyita ye Nansereko ye mumanyi. Abeera ku ONC wako mumuyita Ajati Namyalo simanya uzeya oyo njagala waali wennyini akuŋŋanye budroni 6 obw'abasirikale aŋŋambye we nkutwala. Namyalo tasonna akwata batruliida ensiba ekubye. Lwaki olwale lwavaayo batruliida baawemula bazadde baffe ekyatuleta n'okwawukana naawe yaweebula maama wange. Tulida ng'avuma abantu efuma bajja n'okuteesa baani yali takola mu ofiisi ye kati Tulida abadde mu bikati ŋŋenda kujjayo Tulida wanje ŋŋenda kujjayo Tulida ogenda mujjayo ku CPS. Nze nkubuulidde ŋŋenda kumujjayo ŋŋenda kunona Tulida mu kkomera kiki nkotidde. Namyalo ali wabweru w'eggwanga mulabyawo ng'akuŋŋaanyiza bimalaaya ebikazi ebikaddekadde. Namyalo bamutwala ebutabika kyawunga sana kutwala mpuzi bakitwale kuteeka bakikebere. Omuntu amanyi eby'omu nnyumba yo goloza ki ekyajja Tulida singa badde bulungi bagenda n'ebira bagenda byogera. Ye gwe ki ekyajja Tulida wa bw'oyo omukyala yabyeyogerera waliwo omusango ogwali gumuddusa. Namyalo takimanyi nti waliyo vidiyo ng'ali ku malaalo takimanyi. wanje Takimanyi nti ali ku malaalo ng'akowa linnya lya pulezidenti takimanyi. vidiyo gyeri bagikwata. Namyalo takimanyi. Okitegedde? Kankugambe Junior oba bimaze omwefuulira akkirize. Kati Tulida yali boyfriend Namyalo abitegeera. Kate Mariam ayingiriramu atya. Ati Mariam yajja kuyambako Tulida mu story. Jjukira oli alina akabina kamu ono alina byonna butuusa alina ekigulu ekirungi ne bw'atuna alabikanga omukazi kati ono namunnange nagawaayi. Namyalo aprotectinga oyo Akimu Kyosi oyo golaba amuwandiikira amawulire yabbasereza abavuka b'emukono nze namujja mukomera. Dole weeri ne mawulire mwerigenda mu bukeddo gigugulinge baamuteeka emikono emyezi 2. Namyalo takyalina mukozi mukadde n'ogu bajjabbi bonna badduka
abaana bamuddukako ategeere nti birala yali avuma ajja kutegeera eddogo ettuufu bamulogesa buno bunyanyanyanya bumunyuma naye mpa sente zange mpa sente yalya miliyoni zange 4 kati message gy'omuwandiikidde ngirabye naye badde enkambwe ate ngiwandiikidde mulala n'omugamba sibaalinga effundo akusasula sente zo n'omugamba atulidde okeera mujjayo mukomere enkya ngenda mujjayo naye badde manyi nti Namyala alina amaanyi ewa pulezidenti nze nyinansawo anjagala watwetwale alina buli obusirikale buno bwagenda wali ne bukolera wali enaggulu ebya Subi Queen kwosa ne Mirembe nabyo tebinaggwa ne bino nabyo katubikuwe ndoza kati wetutuse kati Mirembe anaatera kuwola gavumenti gavumenti eneetera okumwewolako kubanga ate bannange buli kimu Mirembe yasasula fizi z'omwana wa Subi Queen okuva we yazaalibwa yamusasulira Mirembe yasasula renti wa gundi Mirembe yaliisa gundi babeera ne Mirembe tebakola oba mukisussa busussa Mirembe yakola bwati Mirembe bannange ndoza anaatera kuwola gavumenti naye banaye Mirembe kino kakati olutalo oluliwo ne Subi Queen ne Mirembe naye nze ndabye comment section abaana bawagira nnyo Subi Queen abantu bali nnyo kusaidia ya Subi Queen nze mwembabuulira naye bannange oba abali ku Mirembe mwe mumuleetedde bino buli kaseera Mirembe yasasulira gundi yabaliisa emmere yasasula emmere yasasula fizi z'abaana bammwe yasasula renti gye musula bannange ndowooza anaatera kuwola gavumenti naye bana internet eno simanyi naye ndowooza we tutuuse anaatera okuwola gavumenti bwete tambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weraba